Senyonyi, Leader of Opposition waffe. That is the Right Honorable Senyonyi, Leader of Opposition. Tweyanza nnyo tweyanze emisimu. Thank you so much. Thank you indeed. Olw'okutwagala, olw'okutubeerera nga foot soldier. For loving us and being present with the foot soldiers. N'okuzoganya obusajja tebuli bulungi. Ekyo mu Luzungu tekiriyo. Tweyanze. Thank you indeed. Bwe tunaamaliriza. When we are done. Nope Secretariat. Nope Secretariat. Honorable Waiswa Mufumbiro. Honorable Waiswa Mufumbiro. Sabuke Nobyanli. Sadan Magic. Eddie Mutwe. Wena Uje. The entire team of the Secretariat, please. It is your turn to lay the wreath. Organizing Secretary atukulembeddemu Deputy Secretary General Honorable Aisha Kabanda. Led by the Organizing Secretary and the Deputy Secretary General of the NUP. Deputy Secretary Honorable Aisha Kabanda. Honorable Aisha Kabanda. Deputy Spokesperson. Together with the Deputy Spokesperson. Honorable Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro. And Honorable Nobyanli Buke. There is one from Honorable Mwadanko Nyingi. Kyeyatuleetedde kiikyo aliko kumpakatako. Honorable Mwadanko Nyingi. Is laying a wreath. Ebimuli ebyo biriko amanya. Njagala mumpe kiriko erinnya. Kyeva tukola ki? Please hand me a wreath with a name, a description. Honorable Chira Yang. Ekyo tukijjeko bakomanda. Honorable Chira Yang ekimuli kyo. Together with the commanders. Basibe ne bajja bonsoma bimuli ebiri wano. We are laying wreaths, ladies and gentlemen. Bajja kwegali tetugenda okubeera nga tugoberera. On these wreaths and we're going to follow those descriptions thereon. Honorable Semaganda Ronald from Rubaga Division. Buli yalese ekimuli ng'okimanyi weekiri wano beera ready kubanga ngenda kuba nsoma amanyako. Please be ready if you have a wreath to present, to place on the casket. You are going to be read out. Munyamba amanya ago mugampe nga bukyali sente kakadde. From Exquisite Solution, please come forward. Exquisite Solutions, please come. Exquisite Solution. It's time to lay a wreath. Honorable Teddy Namboze, please. Kyakizo abantu baba balise bimuli ne tubaweka moment yako akenkizo okubeera nga ba. We want to give those who are progress a time to present them, to lay them on the casket in honor of Philip's life. Baby family. Baby family. Baby family.
Honorable Amanio Sheila Dravin from Mukono. There is Osim Pastors finally. Osim Pastors finally. Osim Pastors. CISM, sorry. Pastors. Tubakubireko mu ngalo nga bajja. Batukoze obulungi obuteekanika. Mwebale kuuma Philip. Mwebale mwagala. Mukulembera mu Katonda. Ate n'omwana we gumutugambye ali mu kibiina ky'omusanvu mwebale musomesa. Tuli basiimu gye muli. Kale tubongere kale. Ne bajjene waffe bano mu batukubira engalo ez'amaanyi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bakungubazi bannange muzikirize kati ntwale. Yes. Abooluganda Omukama mulungi era ekiseera kyonna bannange nga kitalo nnyo tuza okusaasira kwange eri family yatuwa ekirabo kya Kabogo. Kabogo abadde musirikale waffe, mu lulimi olulala tubayita ba foot soldier, era nga omwogezi waffe wagambye since 2017 Kabogo abadde ku ttiimu ebadde ekumanga president n'amaliriza nga yakuuma ku kitebe wali, era Kabogo kyemumanyiko abadde musajja nga ali very humble ate nga abeera smart, buli muntu omuhambulinga mu ngeri egyabeerazeemu naye nga mukakamu. Sigenda kwogera bingi, njagala kuwa uno mukisa edi mutwe kubanga teye amumanyi okusinga abalala nga representinga team ene badde ekola ne Kabogo abeeko byabagamba about Kabogo. Oluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna bannange yadde tuli mu kaseera ak'okunyolwa Omukama era ye asigala tukuŋŋaanye ffenna wano okujjukira muganda waffe James Kabogo gwe tutegeddeko nti ate ye Philip ye tubadde tetumanyi, omusajja ow'ekitiibwa n'ekisa ekinene. Okumala okusukka emyaka ena Kabogo gy'abadde omulyango awo, Kabogo abadde asukka okuba omukuumi w'oku ggeeti y'okukitebe, wabula buli ayita mulyango ogwo abadde mukwano gwa Kabogo era nga buli omu amuyisa mu ngeri y'emu enzikakkamu ey'obuwombeefu. Kabogo abadde n'ekirooto kya Uganda ey'obwenkanya, etambulira ku mateeka ate ey'emirembe. Okumala emyaka egisukka mu 5 abadde akola nnyo olw'ekirooto ekyo. Kabogo abadde omulimu gwe gwamuteeka mu kabi ak'amaanyi.
naye yalekawo emirembe gye n'obukuumi bwe nga saddaaka ye olw'ebiseera eby'omu maaso n'ebirungi eri ffe ffenna. Okufa kwa Kabogo kufiirwa kwa maanyi nnyo, ffenna kituluma, naye tetujja kwerabira kyabadde ayimiriddeko. Tujja kusigala nga tulwanirira Uganda empya gye yali akkiririzaamu. Tujja kuwa ekitiibwa okujjukira kwe nga tusigala nga tuli beesigwa eri ensonga gy'abadde ayimiriddeko ennyo. Eri abafamire, maama, omukyala, mwenna, tusaba mukkirize okusaasira kwaffe okuva ku mutima gwaffe. Tetusobola kulowooza ku nnaku na bulumi bwe mulina kati. Tuyimiridde nammwe mu kiseera kino eky'okugezesebwa. Tuli nammwe. Muganda waffe Kabogo, oyinza okuba nga watuvuddeko, naye omwoyo gwo gugenda kusigala naffe. Essuubi lyo eri Uganda libeere mu buli omu ku ffe waniino. Tetujja kugwamu maanyi, tujja kusigala nga tukola okutuusa lwe tunaatuukiriza ekirooto kyo Kabogo. Wumula mirembe munnaffe, okujjukirako kujja kutuluŋŋamya. Tujja kutuuka mu Uganda empya ku lulwo, ku lwa mukyala wo, ku lw'abaana bo, ku lwa maama wo ne ku lw'obamaka go. Tujja kutuuka mu Uganda empya. Tujja kutuuka mu Uganda empya ku lwammwe mwenna, kubammwe mwenna bassebo ne bannyabo ne bannaffe abataddewo obulamu bwabwe okutuukiriza ekirooto kya Kabogo. Webale kugabana bulamu bwonnaffe Kabogo. Nga tutunda bagenda, waliwo omukulembeze ankubye akamba Semaganda badesaba oyingire ku bakulabe. He has offered okusasulira omu ku bamulekwa primary level yonna yonna agenda kuteekera kyawo omwana wa Kabogo. Era nga bw'erinkola yaffe, Kabogo abadde musirikale waffe, tetusobola kubaano nga tetuyimbye ebiyimba lwaffe olwa National Unity Platform. Badde nsaba ffenna tusituke tuyimbe luno oluyimba in honor of his life and his service to the party. Olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala Mukama omuguzamu ekyomero ky'emirembe. Osobola okuyimirira ona nga bamufulumya nawe alina ekiweebwayo oyinza okukiwaayo.
worship team. Njakusaba family member yena ali okumpi oyongere mututangaze kubanga tetwabitegedde bulungi. Chris, if you can come, please tell us more. How much is it to Zombo? If you want to catch a bus, where do you find it? Chris ajja yongere tunyonyola. Ombiri gwa Kabogo bwe gutyo nga gulinyisibwa ambulance gumaze okusabirwa. Kabogo tumusiibudde bulungi, oyo agenda bamutwala mu kyalo. Bafoot Soldier bakoze omulimu bamanyi baabo bateekayo omulambo gwa mukozi munnaabwe abadde amanyiddwa nga Kabogo. Essaawa zino asiibulwa okuva wano kyaki bwe tubadde. Mwebale nnyo abasobodde okujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kabogo bw'atyo asiibuddwa okubanga atwalibwa eZombo okubanga aziikibwa olunaku olw'enkya. Bagambye nti emitwalo 6 bw'obanga osobola ogenda okuziikirako famire ya Kabogo. Bafoot Soldier batyo nga bateekayo omulambo gwa Kabogo oba tuguyite omubiri gwa Kabogo asiibuddwa olunaku olwaleero. Ejjukira nti omwami ono akoledde People Power emyaka mingi mu nsonga za security era nga yabadde akulira security People Power okubira ddala emyaka egiyise mabega nga omukulembeze wa People Power bagita MP Kyagulanyi ayingira ebyobufuzi. Bagamba nti basooka okusalawo, omwami ono yasooka okusalawo oba kati omugenzi yasooka okusalawo okuyingira People Power era nga abadde mukozi mulungi nnyo. Era wuno asiibuddwa olunaku olwaleero. Bw'atyo nga bavudde mu Kampala tagenda kudda omwami ono atwalibwa
essaawa eno ezombo atwalira ezombo okuzikibwa era nga bagambye abanagenda abanasobola okugenda emitwalo 6 abasobola okukwatira musobola okukwatira mu mufuna entambula nabanga kugenda okuziika bwatyo Kabogo wa NUP bwatyo bwasiibuddwa omulonyi bwatyo okuva wano mu kibuga era nga yeeyongerayo oyo agenda era nga bw'alagyeko olwaleero bw'olaba oluggi olwo nga lugaddewo manya nti Kabogo Kampala amusiibudde. Kabogo tagenda kudda, Kabogo agenze nga bw'olaba bagaddewo ambulensi eyo Kabogo ambulensi eyo ey'omubaka wa Kawempe North omwami amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinnya era naye essaawa zino ali mu kujjanjabibwa mu ngereza enjawulo. So mwena ababaddewo mwebale nnyo mwebale ddala abatasobodde tubalagyeko mwebale nnyo mwebale ddala Itos TV nga Kabogo wuuyo agenze, Kabogo wuuyo asiibudde ekibuga, Kabogo asiibudde ekibuga agenze. Abantu bazze bangi okumusabira mu kyaki nga olaba vidiyo zaffe eziraabaziddako bwatyo Kabogo afulumye bafulumiza ekibuga abagenda bwatyo Kabogo agenze. Tumusalire Mukama amuwummuze emirembe Kabogo, Mukama amuwummuze emirembe bwatyo afulumye n'agenda. Mwebale nnyo mwebale ddala abadde batulaba wano ku Itos TV, sinkane omulundi mulala.